tekyava mu bbanga ndi mwana weeyo kati bwenda bange embeera eri bwete ate embeera eno ebaddewo okumala ebbanga ddene ne we nali nga nkyali muto ne we nali nga nkyasoma ne we nali nga sinnafuna opportunity ejja okuweereza abantu ewa Ssaabasajja era ebintu bino byaliwo kati munnange webanga bikyaliwo n'olwaleero ng'ate nina opportunity abantu 10 abantu 20 basobola okumpuliriramu lwaki twegatta abantu 10 abampuliriramu ne twegattako gundi ne tuwera 10 ne tuyimusa eddoboozi limu eddoboozi ero ne lyegatta ne lituuka eyo wensasobola kutuusa ddoboozi oba omuntu omu watasobola kutuusa ddoboozi basebo ne bannyabo ensonga eno yendeese ku live eno no live yange yakubiri mu byafaayo ebya TikTok nalibadde oba oliawo neebase nandibadde oba oliawo ndaba games ezenjawulo kubanga a lot of stuff biri ku mmeeza yange ne byonna nabistopinze kubanga munnanga abantu bekakuto singa tebaaliwo nange saalize kuweereza Ssaabasajja ene Mmengo yensonga lwaki nayimirira ngenda kuyimirira tugenda kugatta amaloboozi tugenda kukola ekisoboka ekyetaagisa tukikole ebintu bino okubanga bikyuka kakati ekyokubiri kyenjagala okwogerako olunaku olwayo kubanga saagala kwogera nnyo njagala mpa omukisa mmwe abantu b'ekakuuto bannayuganda abalowooza nti empeereza service zetusasulira omusolo malwaliro aga gavumenti tebatufaako tebatuwa kitulina kufuna munnange oyinza okubeeraawo ng'abantu abakwatibwako tebamanyi nti ebintu ebyo tebituukayo ne kasa tuyimirira nituwanika eddoboozi lyaffe Ministry of Health esobola okutegeera nti oba oliawo eddagala erisindikibwa ekakuuto terituuka bayituguza tetugenda kutya tetugenda kutiitira tugenda kuyimirira tugenda kwogera era abantu abo abakwatibwako paka nga bakyusizaamu ensonga ey'okubiri y'ensonga y'oluguudo lw'e Mutukula Kyotera Masaka oluguudo olwo ebbanga ddene nzize ndwogerako ku mpewo eza CBS buli mukisa gwe mbadde nfuna okubeera ku mpewo oluguudo olwo mbadde nzija ndwogerako basebo ne bannyabo ng'oggyeko obubi obw'oluguudo njagala obbategeeza nti emutukula ku booda awo waliwo kye bayita ebyamaguzi ebifuluma naye waliwo ebyamaguzi ebifuluma ebbanga lyonna lyembedde ekakuuto waliwo kye bayita okuvuga amagendo simanyi amagendo gano kiggwayo kitya naye mu ndowooza yange newe nabeerera ekakuuto amagendo ago nga gavugibwa oba mu ngeri y'obubba nga tebasasudde musolo neneebuuza bwe kiba nti waliwo emmotoka oba revenue ebeerawo kubanga mbalaba olumu nga babagoba bakola ki bakuba n'amasasi ekintu ekyo lwaki tekikoma emyaka gyonna gyembedde ekakuuto amagendo gali ku kkubo amagendo gavugibwa nga bwe gaagala amagendo ago ng'oggyeko oluguudo gassa abantu bangi ku luguudo ku luguudo lw'e Mutukula Kyotera Masaka abantu bangi bafiiriddwa abaana baabwe nga bagenda ku masomero nga baba ku masomero abantu bangi babakoonye si lw'okuba nti balagajjavu n'olw'okuba nti sipiidi emmotoka kwe ziddukira nga y'amaanyi nnyo yabaayi omuntu n'avuga amagendo olwaleero n'avuga amagendo enkya n'avuga amagendo ku lw'omukaaga n'avuga amagendo omwaka ku mwaka naye nga revenue weerimbu ebakwata ate no revenue yesinga n'obbagoba obeera mu lwesi simanyi naye abantu bangi abantu baffe bafudde ng'abali mu kutikka obusawo bw'omuceere 10 can you imagine omuntu atise obusawo bw'omuceere 10 agenda atta abantu ku luguudo olw'okuba nti nno aganya okusasula omusolo abamayirungi tugenda byogerako kubanga bino bitaasa bulamu bwaffe abantu baffe bafa mu nfa etasaanidde ng'omuntu avuga amayirungi notta omuntu olw'okuba oli mu kudduka speed enzibu ekyokubiri nga tuvudde ku mayirungi n'abamagendo oluguudo lwaffe
munango oluguudo olwo lwa byamaguzi emutukula wali tukimanyi nti boda ya Tanzania na Uganda ebyamaguzi bingi ebiyitaawo oluguudo olwo luyingiza obutitimbe n'obutimbe bw'ensimbi mu Uganda era ndowooza boda ya Tanzania singa eggalwa eyemutukula singa eggalwawo okumala emyezi 2 oba 3 oyinza okulya kyenjogerako eri omusolo eri gavumenti yonna eri Uganda yonna kubanga ebyamaguzi ebiyitaawo bingi nnyo okutwaliza awamu naye oluguudo lwaffe lwaki terukolebwa basibo ne bannyabo fe abantu b'emutukula abantu b'ekyotera abantu b'ekakuuto fe twalyaki bw'ovuga n'ogenda eri ewalala boda ez'enjawulo enguudo namu enguudo ze ziweebwa first priority naye oluguudo lwaffe ebbanga lyonna omulanga gukubiddwa abantu bafudde abantu bafiiridde ku luguudo olwo olw'okuba nti lutambuza heavy trucks olw'okuba nti lutambuza ebimotoka ebinene nze wanudde navuga nga ngenda ekakuuto kati bansule mu myala emmotoka ebinene bijja speed nnyo ebinya bingi tolina woogenda bikuba amataala ebimotoka kugamba ng'olina kuva ku kkuba ogende mu myala basibo ne bannyabo oluguudo olwo ddwo lwabakola ki yabaaye omusolo teguliiwo oba sente ze zitaliiwo nga ngenda okuwa omukisa eri bannakakuuto ne bannayuganda kino njala kibeere kkiriya oluguudo olwo tusaba lukolebwe tusaba lutandikibwe kubanga mbadde ngoberanga mu nnamawulire ne honorable minister Nabbanja yagenda n'atongoza waffe mba oluguudo lugenda kutandika naye kati wayise ebbanga ki oluguudo terutandika nalabakawo honorable owekyotera is omukyala ne honorable waffe nga bagamba bannayo oluguudo lutandika budde bonna basibo ne banyaba oluguudo olwo budde bonna yeddi tulinde paka ddi kubanga budde bonna busobola okubeera omwaka ogujja busobola okubeera 2027 kakati tulinde paka ddi oluguudo olwo tusaba nesse kusaba kubanga twewaddeyo basebo ne bannyabo twewaddeyo okuwanika eddoboozi lyaffe okugatta eddoboozi lyaffe okulaba nti ebintu bino bikyusibwa mu buli mbeera